Omusajja ono ategeerekese nga ye Muzaffar Mukoto w'emyaka 39 nga mutuuze ku kyalo Kigoma mu Gombola ye Kabulastoke mu disitulikiti y'e Gomba yakwatiddwa poliisi y'e Bwama mu bikwekweto ebyakoleddwa mu kyekikesezo olwaleero ku luguudo olulaga e Butambala. Poliisi egamba nti yayimiriza Muzaffar ng'emwekengedde nti olw'engeri gy'abadde afuumulamu pikipiki eriko ekisawo mu budde obw'ekiro. Oluvannyuma lw'okumukaza ategeezza nga bwe yabbye embizzi 2 ku kyalo Kigoma nga yambibwako munne Ronald Kagga, poliisi naye gwekutte. Poliisi eragidde omusajja ono okuyiwa ekisawo ky'ennyama wansi okukakasa abatuuze nti ebadde ennyama ya mbizzi ezabbiddwa. Abatuuze nga muno mwe mujjidde n'Abasiraamu bazinze poliisi eno nga bavumirira omusajja ono gwe bagambye nti avodde eddiini yaabwe so nga abalala babadde bamutenda buvumu. Omusiraamu oyo kyakoze kisu kirungi agenda kukawuza nnyo embeera yafutambulira mu kiraba ekyoba ekyakoze ekyo mutuufu ekintu ky'okuvuula eddiini eno oba ekibonerezo ekyomusa baba wa kabi nnyo mwana yakola kubanga eyige ejja nyuma kubaddeko n'akasawo akatono omubadde eminwe gy'akasooli wamu n'ebinyeebwa nga bino nabyo biteeberezeddwa okuba nti byabbiddwa mu nnimiro z'abatuuze. Akulira poliisi y'e Bwama Joseph Aiki ategeezza nti badde bagenda kusimbwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe oluvannyuma nga kunoonyeza kuwedde. Muzaffar ne munne Kagga Ronald bakuumibwa ku poliisi y'e Bwama nga bwe bagenda mu maaso n'okunoonyeza ku bubbi buno. Alozia Sengendo ku LBS TV, MPG.